إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matendo gona manu jerama jivuga Allah azza wa jalla oyo nanyine buyinza era nanyine busobozi ku buli nsonga tumwanjagira sokusasana emirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba bonna nabo bonna bamugoberera okutusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tumwanjagira tutaso mu bisitaani okutulabankanya ng'atujja ku mulamwa. Tukimanyi bulungi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ensonga lwaki Allahu azza wa jalla yatutonda ffe abantu n'amajinni lwakubanga yayagala tumusinze. Wabula nga okwagala kwe okwo ffe okubanga tumusinza obulungi bwonna budda gye tuli so si nti obulungi budda gyali. Nedda n'akamu n'akeddagala. Talina kyafunamu era talina kyafiirwa mu kumusinza kwaffe oba obutamusinza. N'olwekyo bwe tumusinza obulungi bwonna budda gye tuli. Yali tuteerawo nga kkubo tuyitiremu okufuna okwesiima kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'obulamu buno obw'ensi nga tuzzeeyo okumusisinkana. Oyo yenna aligenda nga alina mu nsawo ye obukkiriza obwo nga kye kigambo kya la ilaha illallah n'ebikyetoolodde, omuntu oyo agenda kubanga ayingira mu kwesiima. Oyo yenna aligenda nga talina bukkiriza amakulu, nga talina kigambo kya la ilaha illallah, tagenda kufuna ssanyu, tagenda kwesiima, agenda kubeera mu kufaafaaganirwa ebiseera byonna nga tumuwanjagira atutaase embeera eyefaanana bw'etyo. Tugamba baddu ba Allah bulungi abakkiriza nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukumyewo nate n'omusomo gwaffe ogwa la ilaha illallah n'ebigyonoona nga tuli ku bukwakkulizo, tuli ku ashurutu, tuli ku shurutu la ilaha illallah. Jukira bulungi nti tuli mu kitabo kyaffe la ilaha illallah maanaha wa shurutuha wa nawaqiduha wa fadailuha. La ilaha illallah okukakasa nti nno tewaliiwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla yekka yasinzibwa mu butuufu. Maanaha amakulu g'ekigambo ekyo yensonga twagiraba ntugirwako. Wa shurutuha obukwakkulizo bwe tuliko kaakati. Wa nawaqiduha n'ebyonoona ekigambo kino, amakulu ebyonoona obusiraamu bw'omuntu. Wa fadailuha n'obukulu bw'ensonga eno, obukulu bw'obuyisiraamu. Olwaliro biidhinillah nga tugenda ku asharutu alkhamisu, akakwakkulizo ak'okutaano. Nako ke kaluwa as-sidqu al-munafi lil-kadhibi, okukakasa okwogera ekigambo kya la ilaha illallah nga okikakasa mu kifuba kyo, ate era nga kyekyo kyennyini kyoyatula ku lulimi, kijjawo obulimba. Sheikh waffe Muhammad bin Said Raslani, omuwandiisi w'ekitabo kyaffe kye tusomamu hafidhahullah, yagamba nti as-sidqu wa huwa an yaqula
la ilaha illa Allah ye muntu okugamba nti la ilaha illa Allah musaddiqan biha qalbuhu fayatawata'u ala dhalika alqalbu wal lisanu kwe kubanga omuntu agamba nti la ilaha illa Allah nga akakasiza ddala mu kifuba kye nga era ekyo kyakakasa mu kifuba kye kikwataganira ddala bulungi nnyo n'ekyo kyayisa ku lulimi lwe nga bw'agamba nti la ilaha illa Allah teriyo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah ng'akikakasiza ddala tayimirizaayo kugulu kumu ate okugulu okulala n'akuteeka eri mu bakafiiri fa in qaalaha bilisanihi walam yusaddiq biha qalbuhu subhanallah kana munafiqan kadhiban agamba nti bw'oyogera ekigambo ekyo n'okiyisa ku lulimi lwo walam yusaddiq biha qalbuhu nga tokikakasa mu mutima gwo kana munafiqan kadhiban omuntu oyo abeera munafiqu abeera munnanfuusi era abeera mulimba kyova olaba nti akugambye nti as-sidqu al-munafi lil-kadhibi buli lw'oyogera ebigambo bino nti la ilaha illa Allah ng'okikakasa mu kifuba kyo era nga kyekyo kyennyini kyoyatula oba oggyeewo obulimba buli so nga ate bw'okyogera wano ku lulimi naye nga mu mutima gwo olinamu ebirowoozo ebirala then obeera munnanfuusi era obeera mulimba qala ta'ala aleeta obujulizi agamba nti qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe w'ekitiibwa yagamba bw'ati entandikwa ya surati al-ankabut okuva ku aya esooka okutuukira ddala ku yokusatu agamba nti bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ennyukuta ezo teriyo amanyi makulu gaazo okuggyako Allahu azza wa jalla yekka okukumanya yakwesigaliza eyo aya esooka alif lam mim alifu lamu ne mim ye aya esooka mu surati al-ankabut agamba nti ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yatandikira mu kubuuza abaffe abantu balowooza nti bajja kulekebwawo bagambe bugambi nti tukkiriza an yaqulu amanna bajja kulekebwawo bagambe bugambi nti tukkiriza wa hum la yuftanun balekebwawo nga tebagezeseddwa just bagamba bugambi nti tukkiriza Allahu azza wa jalla naye akkirize nti mukkiriza naye muleme kugezesebwa walaqad fatanna alladhina min qablihim nedda walaqad fatanna alladhina min qablihim mazima ddala twagezesa dda abo ababasookawo abo bonna ababasookawo baayita mu bigezo okukakasaawo obukkiriza bwabwe fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allahu azza wa jalla awamu n'okubanga amanyi kuba teri kyatamanyi teri kimuyitako naye agamba nti fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allahu azza wa jalla akakasize ddala amanyire ddala abo abakkiriza ab'amazima aboogera amazima nti ddala tukkiriza nga ddala bakkiriza wala ya'lamanna al-kadhibina ate era amanyire ddala abo abatakkiriza amakulu abalimba mu bukkiriza bwabwe nga bwe ŋŋambye nti Allahu azza wa jalla tayinza kubanga tamanyi amanyi kyategeeza ki asobole okwoleka abo abagamba nti ddala tukkiriza naye ng'ate tebakkiriza bali mu kulimba bannanfuusi waqala jalla wa ala n'atugamba Allahu azza wa jalla eri mu surati al-Baqara nga yakatandika nti wa minan nas man yaqulu amanna billahi
wa bil yawmil akhir wama hum bimu'minin. Nti mu bantu mulimu abo abagamba nti tukkiriza Katonda omu, tukkiriza Allah azza wa jalla mu bwomu bwe era tumwawula. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi, era tukkiriza n'olunaku lw'enkomerero. Ebyo ebigambo ebyo babiyisa ku nnimi zaabwe. Wama hum bimu'minin, naye nga ddala balimba, si bakkiriza. Mu bifuba byabwe bino bye boogera bye bayisa ku nnimi zaabwe tebiriyo. Boogedde olw'okuba nti Obusiraamu buyingidde Madiina, tetusobola kumalako okujjako nga naffe tugenze nabo. Ne boogera ekigambo kino naye nga mu bifuba byabwe balinamu bigambo birala nnyo. Allahu azza wa jalla agamba nti yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Subhanallah. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu. Babuwe abantu bano balowooza nti bakwenya Allah, bakwenya omutonzi, bakwenya Allahu azza wa jalla walladhina amanu, era balowooza nti bakwenya n'abakkiriza. Naye Allahu azza wa jalla agamba nedda, wama yakhda'una illa anfusahum. Babuwe bambi abantu bano bekwenya bokka, bakwenya mitima gyabwe, tebalina gwe bakwenya. Allahu azza wa jalla tebasobola kumukwenya, kuba alaba bulungi nnyo ebyo ebiri mu bifuba byabwe, alaba bulungi nnyo era amanyi n'ebyo bye bateekateeka okukola. N'olwekyo tebalina gwe bakwenya illa anfusahum, bo bekwenya bokka. Wama yash'uruna, naye ekyennaku babuwe tebakitegeera. Bo balowooza nti bakwenya Allah n'omubaka we n'abakkiriza, so nga ate babuwe bekwenya bokka. Amakulu tebamanyi. Allahu azza wa jalla agamba nti fi qulubihim maradun, mu mitima gyabwe mulimu obulwadde. Maradun, mu mitima gyabwe mulimu obulwadde. Fazadahumullahu maradan, Allahu azza wa jalla n'ayongerako obulwadde, n'ayongerako okuteeka, n'ayongerako envumbo ku mitima gyabwe. Mu mitima gyabwe mulimu ebirwadde, mulimu envumbo, gyaziba, tegitunula, tegiraba. Emitima gyatalaggadda, girimu obulwadde. Fazadahumullahu maradan, Allah subhanahu wa ta'ala n'ayongera obulwadde ku bulwadde bwabwe buno bwe balina. Lwaki? Balimbye, beefudde bakiwagi. Walahum adhabun alim, wabula bakimanye nti Allahu azza wa jalla takomye ku kuba nti n'ayongera obulwadde mu mitima gyabwe, wabula walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Balina ebibonyobonyo eby'amaanyi ebibalindiridde ku lunaku lw'ensonga. Bima kanu yakdhibun, olw'obulimba buno bwe bakoze, bakwenya Allah. Bino bye beerimbanga nabyo mbu beeyita abakkiriza, so nga ate si bakkiriza. Allahu azza wa jalla abateekedde ebibonyobonyo ebiruma. Allahu akbar. Saba Allahu azza wa jalla atutaase. Bibonyobonyo ki ebyo ebiruma byabateekedde? Atugamba eri mu surati Nisa, innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasiran. Subhanallah. Mazima ddala abannanfuusi, banayogera ku bannanfuusi, abayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah naye nga mu mitima gyabwe mulimu kirala. Agamba nti abannanfuusi abo fi darki al-asfali minan nar, bagenda kubeera mu muliro jahannam, ku bottom, eri wansi. Bagenda okubeera ku bottom. Omuliro gulina emiryango 7, ejjana erina emiryango 8, naye ogusembera ddala wansi ku bottom, ogwo gwe gw'abannanfuusi. Nga tonnaba nakuleeta bano bakafiiri abali oligino bamatayo, nedda. Wabula abannanfuusi bagenda okusookayo eri wansi olw'obubi bwabwe.
songa ate ejjana esemba waggulu yejjana esingira ddala obulungi. Nabbi sasama yatugamba nti bwe mbanga musabe jannatul firdausi al-aala, musabe ejjana eya waggulu, firdausi eya waggulu. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun, balina ebibonyoobonyo, balina ebibonerezo ebiruma ennyo ebibalindiridde olw'ebyo bye baalimbisanga. Suratul Baqara aya okuviira ddala ku y'omunaana okutuukira ddala ku y'ekkumi. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, obunnanfuusi bubi, obunnanfuusi bubi bannange, obunnanfuusi bubi. Kigambibwa, wulira muddu wa Allah, kigambibwa waliwo omuyisiraamu omu yamanyaako era ng'ali awo mu area nti Sheikh Abdul Karim rahimahullah bagenda mukuba masasi. Yamanyaako nti Sheikh Abdul Karim rahimahullah bagenda mukuba masasi era ng'ali awo around. Era omusiraamu y'omu oyo kigambibwa ye yalinnya ennyonyi n'agenda e Tanzania ng'ekimututeyo ki kwa identifyinga, kukakasiza ddala kugamba bakafiiri nti ddala ddala oyo gwe bakutte ye Jamiru aliraba ki, nti ddala ddala oyo gwe bakutte ye Sheikh Jamiru aliraba ki. Kuba mwakafaananyi omusiraamu oyo. Wabula ekyennaku omusiraamu oyo asongebwamu olunwe nti yakola ebintu ebyo, kati yayanjula dda. Kuba mwakafaananyi olowooza ali ku ki? Gwakyakuŋŋaanya information y'abayisiraamu n'ogitwalira bakama abo, simanya CMI, simanya Kahibula, simanya ani. Olowooza n'obeera ku nsi kuno emirembe n'emirembe? Olowooza n'obeera ku nsi kuno emirembe n'emirembe? Kalla wallahi. Kuba mwakafaananyi olunaku olwo tuyimidde maaso ga Allah, yawma tubula salaa'ir, olunaku ebyama lwe bigenda okwanjulibwa, bigenda kuvaayo ebyama byonna. Buli omu yeerolere nti ono yali munnanfuusi. Gwe wamanya nti Sheikh Abdul Karim bagenda mukuba amasasi? Gwe walinnya ennyonyi ogenda osongera omukafiiri omulage nti yoyo omusiraamu gw'oyagala? Innal munafiqiina fi dalki al asfali minan naar walan tajida lahum nasira. Eyo aya beera ng'ogirowoozaako nnyo, gwakyatuula mu muzikiti ng'ekikuleese kubega abasiraamu na kutwala information yaabwe. Abasiraamu abo bonna abayitira ku mikono gyo ogenda kugabana kyenkanyi. Iyadhan billah. Sheikh agamba nti fakadhabahumullahu ta'ala fi qawlihim, Allah subhanahu wa ta'ala yabalimbisa olw'ekigambo kyabwe kye bagamba nti amanna billahi wa bil yawmil akhir. Bagamba nti tukkiriza Allahu azza wa jalla n'olunaku lw'enkomerero. N'abalimbisa biqawlihi wama hum bimu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini kutegeera buli kimu era yamanye ebyo ebiri mu bifuba byaffe. Kati abantu bano bagamba nti tukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero naye nga balimba. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wama hum bimu'minin. Abantu bano sibakkiriza, balimba. N'olwekyo wadde Allah bulungi abakkiriza. As-sidqu al-munafi lil-kadhibi, okwogera ekigambo kya la ilaha illa Allah ng'okijjira ddala ku ntobo ya mutima gwo, nga ekiri mu kifuba kyo kikwataganira ddala bulungi n'ekyo ky'oyisa wano ku lulimi lwo, so si kwogeramu bwogezi nti la ilaha illa Allah. Omuntu alina essabo, omuwalimu omukubi w'ekitabo, ayambala enkuufiira ey'ejjuuni n'ateekamu n'ekkanzu n'ateekako n'ejjubba, ayimirira mu swala n'asaala. Mu kusaala awo agamba la ilaha illa Allah, naye ng'ate alina essabo emmanju. Omunnanfuusi ayimirira mu layini n'asaala naffe, naye bw'amala n'agenda ku CMI n'abategeeza byonna ebibadde mu muzikiti. Oyo naye agamba nti yakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero? Kalla wallahi. Ekimuleeta wano mu muzikiti kubeega basiraamu. Ekisinga okwewuunyisa nti ojja kusanga ng'abasinga obungi ebiseera byabwe ebisinga obungi babimala mu muzikiti.
era bw'obalaba ojja kulowooza nti ddala bano bakkiriza, kuba Nabbi Sasama yagamba nti omuntu addiŋŋana omuzikiti kabonero akalaga nti nno omuntu ono mukkiriza, omuntu addiŋŋana omuzikiti. Era bw'oddayo eri n'otunuulira abantu ab'emiteeka 7 ab'okubeera mu kisiikirize kya Allahu azza wa jalla, kuliko omusajja nga omutima gwe muallaqan gwawanikibwa mu muzikiti, amakulu ye ng'abeera frequently ebintu bye byonna byakola, pulaani ze zonna azikola ng'azeetoololera ku swala eno eya jama. Naye bangi ojja basanga naddala ewaffe e Uganda, sina Uganda yokka, naye n'ewaffe gye tuwangaayira mwe bali bangi nga bambala ekkanzu bulungi nnyo, balina n'ebirevu, bw'obalaba enneeyisa yaabwe, ebikolwa byabwe, ng'okakasiza ddala nti ono musalafu. Naye ng'alina gy'alipootinga n'ababuulira buli kimu ekibaddewo mu muzikiti, n'ababuulira nti oyo omusiraamu gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Balabika tibaagala gavumenti. Omuntu oyo ddala ddala abeera musiraamu era abakakasa byayogera? Nedda, abeera munnanfuusi. Sitaani eba yamuziba obwongo nga takyategeera, emulaga wano ekifaananyi kirala, naye nga ku nkomerero agenda kubeera fi dalkil asfali minan naar. Nolwekyo badde ba Allah bulungi abakkiriza, sanyuka jaguza bw'obanga ddala ekyo ky'okakasa mu kifuba kyo kyekyo ky'oyisa ku lulimi lwo. Sheikh agamba wadhalika lamma ittala Allahu ala ma fi qulubihim min almaradi, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okubikkula, bwe yamala okugirayo ddala n'ayolesa ebyo ebiri mu bifuba byabwe nti mu bifuba byabwe mulimu obulwadde, wa annaha lam tuwaati'u alusinatahum, era n'alagira ddala nti ebyo bye boogera ku nnimi zaabwe tebikwatagana n'ebyo ebiri mu bifuba byabwe. Wano ku nnimi bayisaawo birala, wano ku nnimi zaabwe ebigambo ebiyitirako birala, n'ebiri mu bifuba byabwe birala. Agamba nti nno fahum sharrul kuffaari, abantu abo abannanfuusi abaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abo abaliwo ku mulembe gwaffe guno babanga be basingira ddala okuba ababi mu abo abawakanya amateeka ga Allahu azza wa jalla. Sharrul kuffaari, be basingira ddala obubi mu bakafiiri. Wa ma'wahumu dalku al asfalu minan naari, era obuddo bwabwe ye bottomu y'omuliro jahannam. Innal munafiqina fi dalki al asfali minan nar walan tajida lahum nasira, tebagenda kufunayo mutaasa yenna. Mazima ddala abannanfuusi, eno inna harufu tawkid, nyukuta ya kuggumiza, kunywerezaawo ddala nsonga nti innal munafiqina, mazima ddala abannanfuusi, fi darki al asfali minan nar, bakubeera ku bottomu y'omuliro jahannam. Walan tajida lahum nasira, tebagenda kufunayo mutaasa yenna abataasa ku lunaku lw'ensonga, tebagenda kufunayo yenna abataasa ku lunaku lw'ensonga. Sheikh agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم يقام ما من أحد تريوم تينا يشهد أن لا إله إلا الله أكاكسا nawo bujulizi nti teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla. Tukimanyi bulungi, la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla. N'oyo yenna akakasa naawe obujulizi n'ayisa ku lulimi lwe ng'ekyo kyayisa ku lulimi lwe kyekyo ekiri mu kifuba kye nti teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla, wa anna Muhammadan rasulullahi, era ng'akakasa nti Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Allah, sidiqan, tekayo ebirowoozo muddu wa Allah, sidiqan min qalbihi, omuntu ono ng'ebigambo bino byayogera abikakasiza ddala byebyo ebiri mu kifuba kye, illa haramahu Allahu
ala nnaari okujjako ng'omuntu ono Allahu azza wa jalla yamuharamusaako omuliro kikafuuwe omuntu ono okuyingira omuliro. Omuntu ono kikafuuwe okuyingira omuliro. Lwaki? Akakasizza nti teriyo gw'ayina kusinza yenna wadde kyonna mu ebyo ebisinzibwa okujjako Allahu azza wa jalla ye yekka gw'ayina okusinza mu butuufu. N'akakasa nti Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka we ye yajja n'obulungamu buno. Inna asdaka alhadithi kitabullah wa khayra alhadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Obulungamu bwokka bwe obulungamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'omuddu ono akkiriza sidqan min qalbihi ng'akikakasiza ddala okuva ku ntobo y'omutima gwe. Illa harramahu Allahu ala nnaari okujja ng'omuntu ono Allahu azza wa jalla amuharamusaako omuliro kikafuuwe okuyingira omuliro. Kyova Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba Abakuraishi b'e Makka qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe nti la ilaha illa Allah mulokoke mufune okwesiima. Baagaana okukyogera bamugamba nti Muhammad otusiriwaza olowooza nti nekyo ekigambo kyakwogera bwogezi. Olaba abakafiri baali bakitegeera nti si kwogera bwogezi, kitegeeza nti bino byonna amasanamu gaabwe gonna gavuddewo. Kitegeeza nti amasanamu gagenda kuggwaawo gonna agagobye. Kyova nti bamugamba aja'ala al-alihata ilahan wahida. Watu Allah subhanahu wa ta'ala bwatunyumiza nsurati Swad, owayi Muhammad oyagala kuddira bano bakatonda baffe bonna obafuulemu katonda omubwati. Inna hadha la shay'un ujab. Ekyo nga kintu kyolese kyewuunyisa. N'olwekyo Allahu azza wa jalla bwati bwatunyumiza. Kati Muhammad sallallahu alaihi wasallama abagamba nti mukkirize mugambe nti la ilaha illa Allah tuflihu. Ne bagaana. Baali bategeera kibaliko. Naye abannanfuusi nedda bagamba nti nedda, ebintu bino bwe bituuse tulina genda nabo naffe tukkirize. Bwe tutaakole bwe tutyo tetujja kumalako. Naye nga mu mitima gyabwe balinamu bintu birala nnyo. N'olwekyo Nabbi sasama agambye ma min ahadin, teri n'omu yashhadu an la ilaha illa Allah n'akakasa nti teriyo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe, wa anna Muhammadan rasulullah, n'ono mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Allah, sidqan min qalbihi ng'ebigambo ebyo abikakasiza ddala mu kifuba kye, illa harramahu Allahu ala nnaari okujja nga Allahu azza wa jalla amuharamusaako omuliro. Hadisi eyo akhrajahu al-Bukhariyu wa Muslimu, amakulu eri muttafaqun alayhi wallafdhu lahu, eno lafdhu ya Imam Bukhari. Mu kitabu kya Bukhari eri ku namba 128 ne Muslimu namba 32. Sheikh agamba nti nno fashtarata fi inja'i man qala hadhihi al-kalima min an-nari an yaquluha sidqan min qalbihi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajifuula condition, yakafuula kakwakulizo omuntu ono okutaasibwa omuliro ateekwa okuba nga ebigambo bino abyogedde nga abikakasa mu kifuba kye. Ye condition. Okubyogera obwogezi nga tobikakasa mu kifuba kyo tebikutaasa. Kakwakulizo okusobola okuwona omuliro, ebigambo bino oteekwa kuba nga obyogera ng'obijjira ddala ku ntobo y'omutima gwo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah, nsonga nkulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti sidqan min qalbihi, ng'abikakasa mu kifuba kye. N'olwekyo eyo condition kakwakulizo. Fala yanfa'uhu, Sheikh agamba nti fala yanfa'uhu mujarradu at-talaffuz biduna muwata'ati al-qalbi. Subhanallah. Fala yanfa'uhu, ebigambo bino
tebisobola kukuyamba wadde okugasa mujarradu talaffudhi biduna muwata'ati alqalbi. Just okwogera mu bwogezi nti oyogedde bwogezi nti bijja kutaasa nga tebikwatagana n'ekyo ekiri mu kifuba kyo, bino byoyisa ku lulimi biba tebirina kye biyinza kukuyamba n'akamu n'akeddagala. N'olwekyo muddu wa Allah mulungi omukkiriza okusobola okuganyulwa n'ekigambo kya la ilaha illallah oteekwa buteekwa okubanga ky'olina mu kifuba kyekyo ky'oyisa ku lulimi lwo. Sidqan min qalbihi, kigambo kikulu. Sheikh agenda maaso n'atugamba nti wa fi hadithi al-arabi alladhi jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, atuleetera ekyokulabirako ekya hadisi y'omunnamalungu yajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Yas'alu an arkanil islami, omusajja ono yajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'amubuuza ku mpagi z'obusiraamu. Allati a'zamuha hadhihi al-kalima, nga mu mpagi ezo ekisingamu obukulu n'obunene kye kigambo kya la ilaha illallah, nga y'empagi esookera ddala, kye kigambo ekisingira ddala obuzito mu bigambo byonna. Lamma akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bidhalika, oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama okumubuulira n'okumunnyonnyola empagi zino ez'obuyisiraamu, empagi 5, omusajja ono yamubuuza hal alayya ghayruha, eriyo ekirala okuggyako bino? Empagi zino 5 zoŋŋambye la ilaha illallah muhammada rasulullah, iqami ssola wa ita'i zaka wa sawmu ramadan wa hijju lbaiti man istata'a ilayhi sabila. Empagi ezo 5 nga bw'oziŋŋambye, hal alayya ghayruha, eriyo ekirala kyonna gyendi kyendina okukola ng'oggyeko ebyo? Qaala, wulira nabbi sasama yamuddamu ki? Yamuddamu nti la illa an tatawwa'a, ebyo byonna nga bwe mbikugambye empagi zino bw'onoozituukiriza toyina kirala kikubangibwa okuggyako ng'oyagadde okwongerako ebyakyeyagalire. Oyagadde okusala essola eza sunna, oyagadde okusiba okwa sunna, oyagadde okusaddaaka okwa kyeyagalire etali zaka eno ey'empaka, oyagadde okusibayo ennaku eza sunna, ennaku enjeru, mande n'olwokuna, olunaku lwa arafa, ashura wa hakadha. Oyagadde okukolayo umura, omaze okukola hijja liislaami, hijja ekubangibwa ogimaze, oyagadde okukolayo umura, emirundi gyonna gy'oba oyagadde. Illa an tatawwa'a, okujja ng'oyagadde okukolayo ebya sunna. Omusajja yamuddamu ki? Qaala, omusajja yamuddamu n'amugamba nti wallahi, yalayira erinnya lya Allah, n'agamba nti wallahi, ndayira Allah awaniridde omwoyo gwange, ndayira Allah azza wa jalla atudde ku arushi ye, la azidu alayha wala anqusu, sijja kwongerako ku ebyo by'oŋŋambye ate sijja bikendezaako. Wira omusajja ono alayidde. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wulira nabbi sallallahu alaihi wasallama ekigambo kye yamuddamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, ng'agamba bano abawulira abaaliwo nga batudde bawuliriza, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti aflaha in sadaqa, aflaha in sadaqa, omusajja oyo amaze okwesiima, omusajja oyo amaze okulokoka. Aflaha in sadaqa, omusajja ono amaze okwesiima, amaze okulokoka bw'abanga ddala ayogera mazima. Ebigambo ebyo byayogedde ng'abikakasa abijja ku ntobo ya mutima gwe, amaze okwesiima. Hadisi eri muttafaqun alayhi min hadithi Talaha bin Abdillahi radiyallahu anhu. Hadisi eri mu Bukhari ne Muslimu. Mu Bukhari eri ku namba 46, mu Muslimu eri ku namba 11. N'olwekyo fashtarata fi farahihi an yakuna sadiqan, nabbi sallallahu alaihi wasallam akafudde kakwakkulizo ak'omusajja ono okufuna okwesiima kuno. Aflaha in sadaqa, n'olwekyo akafudde kakwakkulizo okusobola okufuna okwesiima ateekwa okubanga ebigambo bino abyogera sidqan ng'abijja ku ntobo ya mutima gwe.
فخرج بذلك الكاذب المنافق فإنه لا فلاح له أبدا. Nikibeera nti nno oyo munnanfuusi ayogera obwogezi ebigambo bino nga tabijja ku ntobo ya mutima gwe tasobola kufuna kwesiima abadda.